Masaka nvudde buddu nga mmaliridde okujja okukola omulimu gw'omwagala mbayimbire. Vudde buddu nga mmaliridde okujja okukola omulimu gw'omwagala mbayimbire. Ngenda okunyumya n'omuwera ntende ensi zirinnyumyako nnyo nti akalenzi kanyumya. Mbozi kanyumye gwe ya mugenzi lumu Nanziri yali mutunzi wa ndige kalungu buddu. Nanziri yava mu nnyendo wa sipirito najja atunda omubisi okwo kwe nazaalibwa. Nanziri yali muwala omulungi ho yali mugogofu yayina akabina akakula. Mbozi bweri ensofu ate nga mpanvu nnyo leka mmira amalusu ate njije museetule gwe linda bulinzi. Yes, what's up, family? What's up, Tindi Fowls family? My name is MC Bright. Welcome out to our beautiful channel. When it comes to really entertainment news, to our gamba for our singer. So today, we're gonna be having such an exclusive interview, profiling up different celebrities. But today, basically, we're gonna give focus to one celebrity, Masa tugenda kwanga tumubanjira nayenga. For meantime, chance I just first go into our subscription button or subscribing, and then after you like up the page and also leave out the comment. But in the meantime, this guy that we're gonna be talking about, our singer Mwamulaba, ku TV, all the way from Masaka now to Kampala, now is becoming a big superstar, ladies and gentlemen, in the building. Ngenda kubanga mbanjulira mwana okuve Masaka bamwita Masaka. Elinyanga woli ya Masaka, yeah. Abasinga mumanyinga Nansikombi. So brother, you're most welcome to the show. Yeah, so soko buzeko ku balabi bafa batulaba. Bananga balabi baffe mwena batulaba abalaba Masaka. Abalaba timu yonna eri mu kizimbe tubaagala nnyo era mwebale kutuwagira mwebale kuwagira waka waffe. Kulika Valentine nagiyita bulungi nnyo era yali fine nnyo. Nagikolamu ne business by the way. Abasinga kye bakumanyiko. So soko tunyumize, like you're from Masaka. Tell us the name Masaka. How did it come up? Masaka navaayo bulungi nnyo nenyingira kibuga Kampala era sijja kugamba nti nasanga obuzibu bwonna wabula Kampala endeze bulungi enkumye bulungi nsula bulungi ekibe waka wange atambula bulungi sinafuna buzibu bwonna okuleka waka kutambula. Okay, now Masaka, let's take it a little bit back. So katsoke tuogere ku background yo. Basically muntu yanditaze kumanya Masaka yani oba kisegera. So take us back a little bit way back. Akuveri ngo cyali muto musomero ba mama batata something like that. Masaka ye mwana akulidde Masaka. Azaliddwe Masaka, asomedde Masaka. By the way, nasomerako ne Kampala sebo. Nasomera. Wali masomero kyo solo nokugatula abantu bayinza ogamba munange. Musajja ati yasoma. Kampala nasomerako awo bayitawo Natete ku Makayi primary. Omanyiwo. Nasomerako awo primary. Then nenzirayo Kampala, manya nenzirayo Masaka ya nenkwasaganyiza mu masomero ge Masaka eyo. Nenga Masaka ye mwana azaliddwe Masaka era nga bwe nkigambye tasomye nnyo kugenda wala naye Mukama n'amuyamba n'amuwa talent ey'okuyimba ye mututumudde n'amanyibwa mu ggwanga n'afuna bafaanizi. Ova mu family ki, like omuntu yandeteraza okumanya Masaka ava mu family ki? Family yange gye nvaamu nva mu family nganda, daddi Muganda, mami Muganda, nange ndi Muganda. Amanya yenze Sengonzi Emmanuel, mama yena Jingo Juliet, daddy Senyonga Matia. So Masaka, something I want to ask you is your family also musical or? Family ya fe, mami wange yali mukyala wa karaoke. Edda mbama nibasudde nga mukyala wa karaoke, ate daddy naye yali muyimbi edda nga naye nga bakozesa drums. Bakubanga ngoma ebiseera byabwe gamba naye kati bote bavaayo naye Mukama ndooza n'agamba mukuze Masaka yagenda okujjayo ekintu. Ya kati naye nga family yonna music tuliba music nnyo. Okay, mulabi waffe wa Tindi Fowls yandeteza okumanya. Now let's talk about your music career now. So when did you start up this music business? Music mutandikidde oba wakyagala kuva mu buto? Ndowooza era nakyagala kuva mu buto kankigambe bwentyo. Nakyagala kuva mu buto nga era nakubwa nnyo mami yankuba nnyo
nga ndi mu music kubanga ebidomola ku kyalo nga ngenda nentoloka mu nyumba nengenda nendabe abayimbi kwegamba kivudde ya So basically bayimbi ki olinawo omuntu ayakuinspiring okutandika kino ekitone ekyokuyimba olizanga nnyimba ze bwe nkuze nempuliriza ennyimba ze nanjagaza kale okuyimba kati ate right now muyimbi ki gwogamba musajja akinkubira nange njagala nkikube bwentyo nange simanyi nakumanya kyogamba toyina sirabawo naye nga banyimbira naye nga nze kyenjagala okulaga eggwanga sinnalaba muntu akikuba kuba naligambye nti ate ono weneegomba naye sinnalabawo naye nga nabo banyimbira bulungi. Still talking about your music, so naye ennyimba zo wali oziwulira kati bwe nkuze ne ndaba music we nengenda nga mu followinga nga yayimbanga bulungi nasengeka ebigambo byo message nengamba kati nenonyereza nengamba naawe ani ayiri mu kikola nga no wano olina akayimba kabasogamba kana akayimba ko tuwema kapela abanywanyi mujje enzira yewaffe ebyebigere bino byenkuŋŋaanyiza bye byange namala kuba mukuŋŋaane buli ayina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala ebuddo n'agazinedde oyo bamufuuwa nkanja nze mundeke ŋŋende nga nkyalimu n'agasa abagumiikiriza ennyo abamu batwala keesi ensonga eyo bye bimu ku bintu te zize ebuseke mu mirembe n'obumalirivu balebyeko nnyo alintuma alibeera mubi pull off Masaka man, you're such a talent, trust me. Rest in peace, Haman Basude. Nice piece, trust me. So to get a master, we're still talking about your music. First tell us your projects. Oyimba boyina. Enyimba nina kati enyimba ezakakolebwa ziri bbiri. Tulina Nansikombi nena Rava kuchi. Because the rimba refuses ensonga one in Uganda actually. Oluyimba olwo mu mboozi eyaddala twalina empaka Masaka eyo nga waliwo lady emu yali etegese kati ne bagamba ayiyo oluyimba lwa Valentine nga luli about Valentine ne lunyuma awangula $5,000 kati neŋŋamba nsobola nenfumba oluyimba olwo netugenda mu mpaka twali olongo osinziira ku ki nasinziira ku mulamwa gwe baatuwa kuba baalanganga ku lediyo jangu wewandiise osasula bweziti okuwangula $5,000 neŋŋamba ekintu ekyo nkisobola kati nenfumba obwongo nempandiika oluyimba olwo nawandiika oluyimba olwo neŋŋenda mu mpaka twali bangi ndooza twali nga 6 kimala tovaayo era bangambirawo owangudde navaawo neŋŋamba nesanyuka nnyo ne bankwasa $5,000 gyange 5 nenzira ewaka temukudde waka nenkola project nenkula bisolo nenonda nenkolamu nekigwerawo kakati oluyimba walukola basically ng'oyagala lwa competition oba ng'oyagala lugende ne commercial nali njagala lugende competition wagera ne mu studio n'oteekamu ne ssente nsaateekamu baleeta live band kati nga wali competition bw'okikuba wali ku live bagamba yimbamu n'oyimba wali ne bakwata beat kati nenyimba ne bakwata beat nekikomawo salu recordinga nenkikomyawo kati sente zino nenkolamu project endala nga si music then ate oluyimba okulurecordinga kyava ku ki oluyimba olwo dukola kati yolesa nga we mwabimanya ejja soketandikirawo tuna batuwulira engeri wa recording abo tugere ku yolesa ekitone koza abasinga bye bakumanyira yolesa ekitone kati soko tunyumize jane yali etya kyatandika kitya jane eyo kwegamba yali yabyewuunyo amawulire gakugwako ng'oli eyo mawulire nali buddu eyo nga bw'omanyi ffe tuba mu kulima kulunda nali ku lubimbi lwange nnima mukwano gwange najja nga akutta olupapula lwa bukedde kati mukwata asoma eno bwe nnima nange nempumuza enkumi neŋŋamba mpamu nsomemu kati mu kusomamu nensanga ka page ako yolesa ekitone kati ate nze ŋŋenda okukalaba nga kaliyo nkeera
nga kaliyo enkeera ne mugamba akantu kano kabadde kansanyudde naye obudde buweddeyo naye oba nkoze ntya ne ngamba naye it's okay ne nkireka kati bwe yagenda mukwano gwange ne nkirowooza mbu ne ngamba nkoze ntya bukedde wano we nina okuyitira siina sente zigenda ku promoting my music kati nakozesa eno chance ng'emabega eri tunyumiza nti nali nkoze akayimba ako mu competition ne ngamba kantwale Nansikombi ono tulabe oba anaakola nga kalina obuwagizi bungi ne ngamba kankagezese na wano ngenda okukaleeta era nga bwe kyali eri na wano bwe kyali watuuka wali natuuka awo kuba nafunamu fiya nga fiya yeva ku mukulu nga no mudirisa ffe twalingizanga basigalanga wabweru ngenda okulaba oli aba yakayimbayo ebigambo bibiri nga amugoba aba yakayimbayo kimu vaawo aba yakayimbayo kino neŋŋamba sijja kutawaana nze kaŋŋende bugenzi waka neŋŋamba naye sijja kutya nenyingira nenkikuba era nga mwakiraba ngenda okulaba Flavia mpadde yesi nensaba mukama neŋŋamba Nairini namubiru singa mpa yesi ngenda okulaba Nairini namubiru wanyize yesi asigaddeyo omu kati olwalaba bano bajjaji babiri nga bampadde yesi neŋŋamba oli Alex tajja kuntiisa kati mu kumubuuza Alex gwe asigadde kiki n'akutamamu bw'ati era nga mwamula neŋŋamba eyo nayo yesi n'ayogera kyeyayogera kyemumanyi yakutamamu katini bw'ati naŋŋamba genda owe mulire abeewammwe ensi neŋŋamba angobye kiki ngenda okulya baŋŋamba oyiseewo Nansikombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa nno ne bwenkomaawo era batutegere Jesus kati kayimba kaali kamaanyi by the way kana kayimba ke kaleeta ebigambo bingi actually but what I know it was like a blessing in disguise okay naye nga Nansikombi ye gyali Nansikombi because it's like it was like a story gye wali ogezaako okunyumya ye Nansikombi yali gyali Nansikombi gyali naye ali Bulaaya eyo tali long distance long distance kwegamba bawala kati obagobi mbagobye Nansikombi gyali okay cool so competition zagwa zitya competition zatambulira nga mwaziraba nga empaka ezo kwegamba nali wattutumu nnyo ng'era mwakiraba nga bwe mbeera sinnatuuka abantu tebabeera happy naye era nga nti omulabi waffe yandyetaaza okumanya wali wakumeka wali abasatu abasinga oba nali kankitwale nti nakwata kifo kyakuna ekyokuna nga tebagabirako kintu na kimu okay fine so do you have something new how many songs do you have by the way no buyimba bumeka ezikoleddwa ezitanakolebwa ezoyina ziri out release and start release basically so get to get release right now ziri enyimba ziri beat Nansikombi Nanzit so we're going to be talking about Nanzit so continue with Nanzit what is Nanzit all about Nanzit oluyimba olwo naluwandiikidde eggwanga okulaga abantu nti si kirungi kujaajamya bulamu bwo kitini n'omuwa obulamu bwo mangu nnyo bw'aba musajja omukyala n'ogenda naye mangu nnyo olw'okuba oba alina ssente olw'okuba anyirira like bwe bityo nti tekiba kirungi bw'oba osiimye omuntu wo sooka ogende oba ku blood test mwekebeze oba osooka omwetegereze kuba oyinza okugenda n'omusajja nga gy'abadde atta bantu naawe n'akutwala n'akutta Rulimu version ya bandi ya kadongo kamu lwetwolereddwa ku kwekuuma kwegamba this time around otusizamu n'okwambya omukwano era n'obulirira
engeri gye ndi musomesa nzira wano na wano Valentine omukwano guba bwe guti ne bwe guti kati nakomyewo nga nsomesa nti obulamu olina bukuuma bwoti ne bwoti. Okay, so omuntu omulabi Masaka, what kind of person are you? Muntu kika ki kyoli? Kika ki kyendi? Kakamu oba oli hard nnyo? Siri hard, ndi muntu mukakamu. Ndi muntu mukakamu nnyo, ate omuwulize, ate ow'empisa, ate omukozi. So Nekira, what's your dream? Ekirooto kyange kyakuba muyimbi asinga mu ggwanga lino Uganda okuyiiya ennyimba, okuyimba, ate n'okuba nga ye muyimbi akyasinze okuba ne ssente. Eze kyekyo. So how's life nowadays? Kuva wava mu competition, obulamu buli okay oba wali ebikunyikiriza? Obulamu ngera bw'omanyi obulamu temu bulamu bikunyigiriza ate era temu bulamu bibirawo buti ofunamu okusomozebwa ate era n'ebirungi. Ate music industry yo gisanze otya nga yo? Music industry sinnagifunamu buzibu bwonna kubanga ekyomukisa kye nnina nti mbadde mu kyalo eyo nga mpulira nti abayimbi beesojja, abayimbi beewalana, naye sinnafuna muyimbi ansojja, sinnafuna mpalana bonna bwe mbasisinkana bandagalavu. Yeah. Okay, cool. So oyina management oba you a sole artist we managing wekka buli kimu kyonna? Nina management. Yeah. So management nga yo ekuyamba enanga eje kuyambamu oba eri awo just management enyambira ddala cause so far yeah nti enyamba nti okuba nti we ndi mundaba mu Kampala wano era singa sibadde na management sandibadde Kampala kitegeeza Kampala nyimiriddewo ku management. Management yensuza yendabirira yendiisa yekola video ezo zemulaba ye recording music yenna. Wayogeddeko ku ki ennyimba ongamba olina ennyimba endala zitali unreleased ziringa mmeka? Ennyimba ziri 245. 245 zitali released? Yeah. Yes. Zonna ziri recorded? Si recorded. Tezinaba zikyali mu kitabo. Zikyali mu kitabo? Ojjayo bujja? Njijayo bujja nti kati tukole luno. Kati guno kandete guno oli musajja musomesa mu kuyimba. Kansomese ku kino, kansomese ku kino. Okay, cool. Masaka, what are your plans 2020 buno omwaka? 2020 eno yakusinga mu music, kukuba kintu kubanga abantu abamu bagamba kadongo kamu yaggwaawo. Kati ekyo mbadde ebuddu nga kinnuma nnyo lwaki kadongo kamu yaggwaawo. Kati nsuubiza abantu nti 20 eno musuubire cream mu kadongo kamu, musuubire cream mu bandi. Mu nsonga ennyangu ozze kutereza ekyasoba mu kadongo kamu. Abayimbi nga bamasi asobokaga nga baliwo ba Wile Mukabe nga bakyakikuba oba gwe tobalaba olaba waliwo ekibamisinga? Bakikuba yes. Respect mbawa respect ey'amaanyi ennyo era bakikuba naye waliwo ekintu kiri kyegambye nti abantu bagamba kadongo kamu yaggwaawo. Kati nze nanoonyereza lwaki kadongo kamu yaggwaawo ne bakimbuulira nti kino bwe kiti ne bwe kiti. Era waliwo abo abaliwo abakadongo kamu essaawa eno kyembeebazaako nti beebale kukuuma kintu kino ekyakadongo kamu okuba nti waali bamutukuumidde omusangawo kuba singa tebaliiwo ate okumutandika obuto kiba kimenya. Naye kati bakuumye ekifaananyi kyakadongo kamu okuba nti waali kati tukomyewo okuzzaawo kadongo kamu oli yennyini abantu gwe baagala eyayagalwa ng'edda. Okay, last but not least, so omuntu ayetaga Masaka oba Nansikombi, so amufuna atya? Omuntu ng'ali nga ayagala omuyimbireko oba something like that oba ayagala getting in touch with you amufuna atya? Simple. Manager agenda kugaba ennamba ye. Manager oyo agaba ennamba ya Masaka
bw'omufuna then ennamba eyo era weebale kumbuuza kintu ekyo kubanga kibadde kitumenya kitunyigiriza kati like Valentine eno batutimbye ebifo bingi nnyo naye tetubaddeeyo so kati nze kiba kinkosa abafaani bange kitegeeza bwe naatimbawo nga njabya ddala bajja gamba Masaka tajja kujja luli yatimba n'atajja n'olwekyo ate era sinenye era n'abo abakikola kozi baali tebalina contact we banfuna kati manager agenda kugaba ennamba yange gwayagala okuyimbira ogenda kunfuna yeah. Okay, oli ku social media? Yes. By the way, so nga tusiibula ku bantu soko tuweeyo akapera ak'oluyimba olupya Nanziri. Akapera no nga sinasiibula bantu na kino kankisabe mbadde nsaba ntumire ku bazadde bange kuba nsinga ate tebanzaala sandibaddeho ntumira mama wange omulungi Najjingo Juliet ali Kalungu Buseke Kaliiro nentumira daddi Senyonga Matia musajja mwogezi wa ku mikolo ye talent gyalina kutumiddeko daddi ne baganda bange mwenna n'emikwano gyange. Okay, cool. Yeah. So tugende ku kapera kakayimba akapera ka Nanziri koyagala oba abalabike baagala bagala kawuliramu katestinga katya oba kisegeera ng'okawoomesa. Masaka nvudde buddu nga mmaliridde okujja okukola omulimu gw'omwagala mbayimbire vudde buddu nga mmaliridde okujja okukola omulimu gw'omwagala mbayimbire ngenda okunyumya n'omuwera ntende ensi zirinnyumyako nnyo nti akalenzi kanyumya mbozi kanyumye gwe ya mugenzi lumu Nanziri yali mutunzi wa ndige Kalungu Buddu. Nanziri yava mu nnyendo wa sipirito najja atunda omubisi okwo kwe nazaalibwa. Nanziri yali muwala omulungi yali mugogofu yayina akabina akakula mbozi bweri ensofu ate nga mpanvu nnyo leka mmira amalusu ate njije museetule gwe linda bulinzi. Polo. Thank you so much. It's been a pleasure to have you on the show. So ladies and gentlemen, we're still Tindi Fowls. My name is MC Bripe. So right now, katuswitchinge today ku manager naye atubulire jane ne omuyimbi Masaka. So manager, tukwaniriza ku show ya feno. Yes sir. Amanya Kayondo Maxwell. Kayondo Maxwell, manager wa Masaka. So tubulire Masaka wamufuna otya? Masaka oyo nina omwami omu gwe mbadde nga nkola naye okuva emabega nga tulina actually njagala nnyo music ate okusinga owa kadongo kamu kuba abuulirira lwakuba ensangi zino abavubuka baamusuula muguluka bo baagala bidigida baagala bigunda so nga ate tulinayo abantu abo abakulukulu abo abategeera message ebeera muki mu nnyimba so okubakuumira ku mutendo gwe tuliko kati tulina nabo okubaddizaayo ne tutakuba kyabavubuka bokka so nalina omwami gwe nkwasaganya naye music owaffe naye ng'owaffe waakunyumirwa si waakutunda gita n'enzigula era nzirina n'enziigo zisuna era nsuna bulungi so ye yaŋŋamba nti nalabye omwami gwe bayita Masaka ne mugamba mbadde Masaka mu followinga osobola omuyita ne twogera n'amundeetera ngenda ova ku mulimu ng'amulese ali waka. Okay, cool. So gw'obuukira wano n'ogamba mwana Masaka wamusanga after the competition oba before the competition? Masaka namusanga after the competition nali nzija mu followinga so kati ono we yaŋŋamba nti amusanze kyansanyusa ne ŋŋamba njagala omulaba era we yamundeetera ne mubuuza olina management olina ntegeka ki gy'olina mu music kati naŋŋamba sirina management ntegeka nakuddayo wa Masaka ne mugamba kankukwasaganye kye nnaaba nsobodde tulabe nga talent togizaayo wa mu kyalo. So as part of management, so 2020 mwe management, what are your plans for Masaka? Plani tulina nnyingi nnyo kubanga nga nakamufuna ennaku 3 twakolerawo oluyimba olwa Nansikombi lwennyini video yeah. Omwezi gwe gumu gwennyini ne tufulumya oluyimba lwa Nanziri
nalwo ne tulushutinga ne lusaamu ssente nalwo ne lugenda ku mpewo. So tulina projects nyingi ze tukyakwasaganya n'omwami oyo era tulina music mungi nnyo. Abaali bamanyi nti yakuba Nansikombi byaggwa ate mu nnyimba ze tulina ndowooza Nansikombi yatalina nnyo mulamwa. Yes, sir. So we appreciate you for helping up a talent. Manya basajja bangi balina sente naye tebasobola kukola ki ku investing a talent. So ayagala Masaka kola atya? Ayagala Masaka ennamba y'essimu eri 0752 92 98 76. One more time. 0752 92 98 76. Menti mulina bya social media biki? Social media era nkozesa Kayondo Max. Kayondo Max. Yes, sir. Okay, we do appreciate it. So, ladies and gentlemen, Tindi Fowles with the business. I told you when it comes to exclusive interview, one-on-one with different people with the business, trust me. All you have to do, again, nyingaka subscribe button. After you also nyingaka notification so that every time we post something, basically you'll be able to know what's up, okay? My name is MC Bripe, and right about now, I just want to say have a lovely, jolly weekend with you. On the camera, my brother Jamil is on this one, okay? Shout out to the main man, Tindi. Big shout out to you and everybody watching us, no matter where you are. Dubai people, we see you. Qatar, Saudi Arabia, outside Uganda, everywhere. We love you so much. Tindi Fowles, keep it locked. Let's go.